Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaniriza abalabi balungi abekumidde ku GTV nembebaza emirimu gyonna gye mutusiza engalo olunaku lwaleero bingi bye tugenda okubeera nga tuyiga mu programu y'olunaku lwaleero, program Ramadan special ate abimu edition yaffe ennaku 10 ezisembayo. Mbebaza mwenna bwe tutambudde nabo okuva bwe twatandika olunaku olusooka olw'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan ate okutuuka olwaleero nga tukyaliwa mu programu gyekumiddeko. Mbebaza mukola kyamaanyi nnyo, wabula alina kyabuuza nekyayagala okubeera nti akutegeeza 07514 05383 07514 05383 ate twongere okubeera nti tuyiga tumanya tutegeera obusiraamu bwaffe biidhinillah. Na lunaku lwaleero ndine Sheikh Enoch Kalema ate era tukomyewo twongere okubeera nga twetukanya tweyigiriza tumanya ebintu ebyenjawulo ku busiraamu bwaffe. Amukirize Omar Sinkai ge gange okuwatuusaako programu y'olunaku olwaleero ate tugende waseeka naye atubuuzeeko ate tulabe we tunaatandikira olunaku lwaleero. Namushakawaniriza programu yaffe olunaku lwaleero twayingira ennaku 10 tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atubuemu obulungi. Allahumma amin. Tubuuzeeko tumanye ne bw'oyimiridde tweyongereyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه وبعد tususu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala atuwadde chance okubeera nga kyatutekedde obulamu bwaffe kubanga okubeerawo ku munsi tigaba magezi mangi wabula Allah subhanahu wa ta'ala asalawo kulubagala kwe nobeera nga okyali munsi time gwebeweddeko tusobola kwongera kubeera nga otambula mu ddwaliro nabwe bityo bakadde baffe abayi abatuwuliriza naffe we tuze tubeere nga tugenda mu maaso nokubeera nga twongera okuyigiriza ku ddiini yaffe emiramba buuzaako nga baga mwebale kubeera mu mikutu gyaffe okubeera nga muwuliriza nemwongera okuyiga eddiini yammwe tuza kusayira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini yaffe eno y'obusiraamu byonna bye tuyiga nno Allah yabiyisa ku ye bituuga ate byaffe babyayita kulimira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya agange Sheikh Kalema Nuhu okamubuulinayo olwaleero okubeera nga tugenda mu programu ey'olwaleero nga tutunuulira obulungi bw'ennaku 10 zino zitulimu ezisembayo mu mwezi gwa Ramadani nga tunagenda mu maaso ne tulaba ki ekizirimu insha Allah. Na alhamdulillah Allah tumwebaza jalla waala twangwiriza era atusobozesezza buli omu okubeera nti ate atuuseeko mu nnaku zino alhamdulillah. Bakubadde bangi bayagala zituukamu Allah yalabasobozesa either obulamu bwabwe bwali buweddeko abamu oba balwadde oba buli omu mu mbeera emu oba endala nsaba nga atuwemu obulungi n'ebigendererwa ebiri mu nnaku zino 10 buli omu abifuneko ate ffenna tubifune kubanga Allah asobola otugabirira ffenna buli omu n'afuna so tetulowooza nti bwe naasaba n'oli naasaba oba Allah ffenna singa bukya ffenna layira tubikadi nga tugikubye buli omu ng'akikubye nti Allah asobola okubeera nga gwesaawa nti ffenna tusobola okubeera nga Allah buli omu akyayagala bwekiri ate buli omu n'asavayivinga nga tewali atusiziddwa bulabe ku munne ate buli omu ng'alina engeri kyayitamu. So mbakubiriza okubeera nti kyetugenda osomako olunaku olwaleero tugenda kulaba nti ku bulungi obuli mu nnaku zino 10 ezisembayo omwezi gwa Ramadan ate bwe tugenda okubeera nti tunazitegeeza ki mulimu kiki ekiteekeddwa okubeera nga tukoleramu bingi byetugenda otambulamu neshakkiriza atutangira olunaku olwaleero ali eyo amanye ki kyateekeddwa okubeera nga akola mu mwezi mu nnaku zino eno 10 Allah zatutaddemu buli omu zaalimu zalowoleza bingi n'ababadde tebagendako mu mizikiti tarawiya ziri ezasooka nti nabo bakkiriza bagenda ate kubanga nabo baagala bafune ku bulungi obuli musaba Allah nabo abawe kyebanwirira okubeera nti bafuna tandikirawo Sheikh. Alhamdulillah bakadde banga mukadde wange muganda wange omusomesa waffe abamu kutuyiga engeri naffe tubatuusaako temulowooza nti olwokuba atudde wano tabitegeera kati alhamdulillah ekyo tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala okuba tutambula n'abayivu ekibeera naffe kituyamba batuwabula tugezaawo kuwaba ne batutereeza alhamdulillah.
mulaiso bakadde baffe baganda baffe abali abatulaba olwaleero luno tubeebaza nnyo okubeera mugoberera enzikiriza zaffe tubajja zairimu ne programu zonna nga bwezigenda mu maaso nembeera muzigoba ekyo kirungi nnyo era allah tusaba jalla waala nga abawe ekisinga obulungi allah ayongere okusitula tv eno ebeere ngaebeera mu tv ezisinga okubeera nga ziwulirwa mu nsi muno monna monna si mu uganda wabula ne wabweru w'amawanga g'ebweru tusaba allah jalla waala akkirize lwekyo bakadde bange tutunudde ennaku zitulimu ennaku zitugendamu allah wera yogera mu qur'ani yagamba nti ayyama ma'dudat yagamba ennaku mbali bubazi okumanya allah byayogera tebibuusibwa tibuyagamba nti ennaku mbali bubazi kati essaawa yalera abaali ku lunaku lumu twayingira 10 netulimalako tugenze 15 ziweddeko kati essaawa eno olwaleero tuli mu nnaku 10 esembayo mu mwezi gwa ramadani kati gwe wenna ali eyo atulaba atuwuliriza sooka weebuuze yes ennaku gali abiri agasobola kutuga kutusiga genzi olaba olina kyokyuseko obulamu bwo bwolaba ddala nti mu mbeera zo behavior zo mutwabo tuleba empisa neeyisa mulaba nakyekukyusa batena kyekukyusizaamu bali batenebako kyekukyusaako kaddibaala wati mwarabu wagamba wegendereze interview wegendereze lwaki kubanga ramadani batutegeeza bulungi hadisi basomesa ne bagamba yenna ramadani nemaliggwako nga tasiibye natakutasiiba nasaba na allah kumusonyiwa neggwako nemala egenda omuntu oyo abeera mukolimire abeera amaze okukola ki amaze okuba loosi ey'amaanyi nabwekyo baganda baffe lwetugenda ku nnaku zino 10 esembayo mu mwezi gwa ramadani allah beega nti ennaku mbali bubazika tusigaza tubale 9 oba 10 tubali bwekwazi mulwarabu ennaku zibeera 3 oba 29 ennaku ze tusigaza mbali bubazi sijja bwanabo baki na buli omu okusinza bwe tuli kyonaba osanze kandi nabwekityo nabbi sallallahu alaihi wasallama baba tunyumiza ummina aisha radhiyallahu ta'ala anha ani nabii sallallahu alaihi wasallama aisha allah siku ya mukyala wa nabbi bakyala ba nabbi gwe yasala singa obuto era ye mukyala wa nabbi gwe tuogera ku hadisi twandise nayo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yabeera nga ayigiriza yamuyigiriza n'abeera nga yakenkuka n'abeera mu bakenku abaakengukira ddala naye bangu okuva ku umma ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam teri mukazi agenda mutuuka mu irimu lwaki nti yajja ku bbaawe wa maazalika bbaawe amwoleza amufumbira amukolera buli kimu kyonna naye n'abeera nga yamuyigaku hadithi 2210 kati ekyo ku saidi y'abakyala kituwa ekyokuyiga alina kyejja ku mwami we kati wekibanga yasobola okuba kyajja ku mwami we fe abasajja basheekhe wayetuna naffe challenge y'amaanyi bakyala baffe bo bali batya bw'obeera seeka ddala omukyala alabika ddala nti waseeka oba si waseeka ekiba kivuddeyo abakyala munyume bakaba masheekhe mulaba mulina kibuga ku masheekhe oba kubajoga bujozi awo allah subhanahu wa ta'ala tukitwale nakyo kikulu nnyo kubanga ahadithi ezo aisha ziyabeera nga ajja ku nabbi nti omukyala teekako omukwano gw'omwami teekako okujja bakazi banna bali omuliko naye n'abeera nga ddiini ya allah teyagisuula fe ng'olwaliro osanga omukyala omwami wamwe nga nebikaayo osijja biteeka ku mutwe nebikaayo bya mwami ebiswala bya mwami byonna bukimu kya mwami era kyobola nti abasinga osanga yava ewaseka yadoba yagenda osanga embeera gyalitukisula ku mwesi tukyabisigira ogera basala bikulyakoleka nebikyo bakadde bange awo tutandikidde ku mama waffe aisha radhiyallahu ta'ala anha omukyala omumalirivu eyafiibwa bbaawe nga alina emyaka 18 yalifiirwa bbaawe nga alina emyaka 18 etteeka nga lyakadda ligamba ti bakyala bannabbi bamama bammwe mu abasajja b'ekibe ky'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam tembawasa n'abeera nga yawangala kumpi emyaka 5 n'okusoba tuka byatuka okufa nga tazimukwera na kusajja ekyo gwokisobola ali eyo nabwekyo baganda bange tuba tukole ibada abantu bakola ibada bw'oba okoze tobuluza nti gwasoose ate bw'oba ogibi tobuluza nti gwasoose okujemba byonna benda kati balamu bw'okola ebirungi si gwasoose ate bw'okola ebibi ate tolowooza nti gwayakasooka wali abajeemu abakusinga waliwo batata babajeemu batata babajeemu abasooka ng'omu gwe tuyinza okugamba otata babajeemu firawuna nawagamba nti gwe musa okyangamba nti katonda eryo katonda nedda ana rabbukum al-ala yenyini n'akiteko yenyini yeetuma n'agamba nze yenyini owawaggulu naye ng'ayogera akasukulumyamu yakuma nze katonda
omulala n'abeeranga yateeko ala namugamba ndikugamba yakwata musa yamufuula ekyananga nti owawaggulu enjukanga alinaye bwati nga zebwenjugana sheewo marono naye yamulaga nti zenyini owawaggulu nti gwoli ng'agalaga nti yafuga akoze mukulu gyali ne allah yabona kati kitegeeza ki awo tutunuddewoko nawo tujjawo ekyokuyiga okola amazambi si gwe osoose ate bwokola ebirungi sigwaba asoose lwaki awo tweta abubakari siddiq radiallahu taala anhu nabbi bwe yagamba nti mulaba abubakari ono yakola ebintu byali bingi naye nabbi n'abagamba nti bwokwata imaani ya abubakari emirimu gya abubakari n'okwata obukiza bwa abubakari n'okwata emirimu gyakoze n'okwata abubakari ebintu gye byakoze bino n'obikwata bwoti n'obiteeka saidi ya minzaani kafati minzaani n'okwata ne ibada y'ebitonde bino bisene saidi ya minzaani eya abubakari egibisinga byonna omuntu ekitegeeza abubakari asigala weba minzaani egaana osituka oteeka saidi ya minzaani n'oteeka emirimu gya abubakari obateeka imaani ya abubakari n'okwata n'emirimu gyaffe ffenna abasigadde abubakari tetugisitula kugijja wansi kitegeeza kitolina bujja kusinga tukole bukozi bwoba okola kola libutighai marudatillahi kola kusimibwa allah subhanahu wataala kusanyusa allah so si gwe gamba nti ogenda kusanyusa muntu yenna tokolera muntu kyovula tubagende abakyala manyi tulinayo nafe abaami basiibwa kula abakyala bakola basajja abakyala basime kubanga singa situkola kino ne basimulina so tukyuse niyaza time ekyalo nga tuli mu nnaku zensembeyo mu mwezi gwa ramadani allah asobola okutuusa buli bwe badde okola kulwaliya lwabakabanda be nobeera ngaotereeza ate nga liyaawo nyini museka woyogeddeko awo manyiseka mutwetooko atwongera okutegeeza abantu nabbi salama yatukubizawo nagamba nange mutya shiriki oyo yeekwesa oyo bamugamba yaluwa naga huwa riya kuko ekweraga nawe nga ye tekweraga kirimuki muba nyambadde ekkanzu zange oba nensoma qur'ani tunde bimpulira n'abagamba la buli yentu yenna akola omulimu gwa ibaada liyasmauhu nnasi wa yaraahu nga okoze kubeera nga abantu bamuwulira nakubeera abamulaba abatakufunye mu maaso gamu empeera ziziba zimazeobonna yanyanyiza qur'ani qul huwa allahu ahad ngisomye kumi wano ku nsi wamu buteriyo nayongeramu abo era n'abasimbira ddala kati bakadde baffe abali abatulaba awo wonna tuyingirawo lwaki omwana nawe abadde asoma qur'ani mu kusooka eri ngaogisoma abantu kuwulira essaawa okusoma qur'ani kusimibwa allah jalla waala soma qur'ani tusoma abantu kubanga abantu bano betubeera nabo bitugamba tusoma batuwulire wallahi bo tubayinaako mpeera n'emu olwayira ajja kuwulira ngaosoma enkya ibirisi ekkemo yagale muwala wagende namulaba dda alabeka n'obutamiivu mutamiivu allah tusaasire mungu atonda naye bwekyo bakadde bange tubeera tutuuse nga tuli ku mukyala omumanyi gwebaga afka ummati muhammad sallam omukyala yasinga omumanyi mukiba kyomubaka sallama tubaita aisha radiallahu taala anha allah zime yagamba ati agamba ni nabii sallallahu alaihi wasallam atugamba nti yagamba mbaka wa allah ebingene bibere kuye uva ku mbaka ebingene bibere kuye agamba mani itakafa oyo yenna ageza n'abeera nkolaki n'abeera nga atudde itikafu mu nnaku zino 10 zitugenzemu n'abeera kugamba ng'ayongedde juhudi obunyikivu okusooka nsaba nga nkize nga tetunnatuuke bwe tutandika ziri ennaku zisooka batugamba za rahma ezawakati za maghfira kati soka tutandikira awo nga letunatuka ku itikafu kubanga oyanzi batanakitegeera natuka mu itikafu ninga ne mu itikafu ekimu tuteeta kitegedde olaba ennaku zino olaba babulama baba tusomesa bitabo bye tusomamu olwayiro batuga hadithi ayyama nkana kebeere nga bambagamba bamaze okubazoga nti annafu n'olwobirungi bibeeramu ffe bannashari abalaba engeri gye balamu n'obusiraamu bintu bibeera n'okutambulamu tujjamu manfaa ezirimu ebirungi ebimu bitujjamu tetutunulira kundi erimu tutulaba nti nabbi yagamba innama al amali binniyaati buli kyogenda okukola okifunamu nanniya gyokakikoleddeko allah gyakuwerako empeera kati batutegeeza hadithi ezoogerebwa nga nabbi atutegeeza atugamba nti ramadani awaluhu rahma kutandika kwa ramadani nako kumisooka kubeera kusaasirwa kwa allah subhanahu wataala akiwakana wakana naye nga nzaffe bakkiriza
ndabo kwa Ramadhan bwe yayingira embera yakyuka y'eddunya embera ya nzika yonna nzikakka kamera bwe mwe kyakisiima agamba kwe twangira Ramadhan Allah yadeza mukasana embera yakyuka kati ate enkomerero bwe tusenga Ramadhan egenda embera etandise okukyuka ndowooza okiraba Allah subhanahu wa ta'ala waki Ramadhan yali yakatuuka imani zali nezituka 100%. Tuli ready. Tuli kukola kyonna. Buli kyonna tukola. Era kuna abantu bali imani. Neka desawa ya leero wache mbira so kuchuka. Anti betwali twagamba baddeke wabetugenda kusaba ku moda kati bafumba. Olaba ati abana Adamu. Ebintu twachusa. Bitwali twachusa kati twaddayo katamba banaso kuddayo. Ekizibu atenga omulimu gwala ku nkomerero al-amal fi khawatimiha. Buli omuti yali setting anga kitiri kuttaka. Akwanti akisetu. Kati sawa atakizeemu. Abantu tusaba Allah tutase bannange kana akaseera sika kudda mukwe ate kudda mukwedibaga kana akaseera butubanga Allah yassar rahma bwe yakwata bolaba ngozeeyo nolaba ngozeeyo wali okola kitegeeza ati rahma nakumiza asoka za kusala bwe kiba tugeze muzamba gaferezo okusonyibwa ahe nobanga kwalibadoga nti omaze osonyibwa katandisa okola ekadadda nti olaba nti kati yali abubi nabuva kusigenda kukuddamu nakola muzine nakwa zedugendo wezasa nga Allah akusasidde wakireka tunulamu nga tosalidwa olamu bubadde butambula ndowooza okiraba kati awo nga kyolina okukola ki ekintu kimu kubeera mu nnaku zetulimu essaawa ya leero kunyikiro sobe ayi Allah ebbanga lyemazidde Mungu mbonyeebonye ekimala Mungu gwe wantonda ayi Allah ommanyi nange Allah ommanyi nange nkumanyi Mungu ommanyi okusinga nze bwe nkumanyi olabye mu kifa kyange ommanyi okusinga nze bwe neemanyi ommanyi okusinga nze bwe neemanyi ommanyi okusinga nze bwe neemanyi ekirala nti gwe Allah tukumanyi kimu nti Allah gy'oli naye kayifiyatuha Allah bisigadde tetubibuuza mu imaani ebikolagana ne Allah bwekoma ku kimu yaŋŋamba kola kino kola kiri ti Allah ali omu taali atanywa talina kimufaana yadde kimwenkana basi awo tukomaffe kati kitegeeza ki katonda kitegeeza ati nno Allah atumanyi bulungi era buli kiseeka ne wano katwogereko era buli abadde asiiba nga avayoka nga yasiibye natuka ku mirimu n'alya Allah akumanyi tubali tosiiba fe abantu fe tutakumanyi yabadde amatiza bewaka naye nga mu maaso gamu bwe yakutonda yakola ki era ne tutambula bwetu musamule kwangase kati kyovula kyekugamba nti bakadde baffe bali bw'olabanga tuli tubadde mu nnaku zebagambe zebatutegeeza obulungi zamagafira kusonyiwa Allah kusonyiwa n'olabanga ate enniya yeerabika nga ate imaani ekendedde esse ate kubeera nga yali badde anyiikira ennyo okulekanga essaawa eno kubanga zabamuuse bwenyingidde wano bwenyigira nokuseka banakagundi ensaawa gyenkutte tebategeddwa bamulimu kya najje ngenda ku muziki tugenda mu itikaafu era tugenda kubeera nga twongera kwenyweza kusaba Allah enensi yayo enensi w'ogira bwe wali weetambulira si bwolina okutambula gwe nga bw'ogiraba ensi yalina okubeera salaama nga ya mirembe bw'oyita bw'oti ebyaliwo ebyedda nga muntu bw'ayita bw'ati bweguba muyemba anoga buluzi n'alya fena anoga buluzi n'alya ategezaako nyini gweisaba ku kyokulya kinotakyamuzi wekimera gyasobola n'okubeera n'omuti omulamba n'omugamba akweka ogumu ngalo yaddala gyonna giweddeko nkugambye nakulaga nti ogumu gweyagala kisasula ssente naye ngedda olwobagira nga bagamba abaana bagundi balya ffene wange naye teri buzibu nolusi mumusaba ngusimutumusibimulya ekizibu kyalinga kimu mujjeko ejengedde ate emitu temugisuula ndowooza olabiseka ababuuza nti mugijjako ate nkya munalyaki gamba ngaayaga mujjeko kino muleke kifiibwa ate munakisanga nakyo nga kyengedde ndowooza era ekyo kikyavunanya naye essaawa yaleero emirembe gyaggwa mu nsi genda okwate ku mubbi gwa seeka Umaru yadde omwana wa seeka Mulangira agenda akukwateko olabe Allahu akbar koti yeramula komera mukokana ngusasudde oliye kitegeeza ki olutugambe nti emirimu gyeyogera mu nsi kitegeeza nti ensi yaffe weeri ffenna mu duniya mutuli olwaleero twetaaga essente tusabirigane era ye reason why olaba nti nno Allahu subhanahu wa ta'ala olwokuba nti yayagala abantu ekikyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuka okubeera nga mu mwezi ennaku ennaku zetuyingidde zetuyingira oba zetuyingidde nti olaba Allah subhanahu wa ta'ala agenda mulimu ekyo Allah kyasindikira malayika zonna waruuhu fiiha nga ne Jibuliru mwerika bwejungira nezijja mu nsi zitole kusamuzi emirimu gireka giddamu ki mu nsi Allah gyamasobola kusalamu wa salamu kitegeeza ki ebajja malayika zizze malayika egy'ebitundu ezikola ki baga nti zibasalidde kuba kubasabira
Allah abasonyiwe na Allah kubeera nga abaterereza embeera nga eza Qur'an zibeera nga zoogera mu mutu batwogera katuva kyembagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha atugambye nti Nabbi okuva ku mbaka yagamba nti bwezibagamba mani itakafa yenna butwingira zennaku tubeera nga tuvudde mu ziri eza kisama gafira katugenze mu mangeteeko minan naari kutabanadamu kwera bava mu muliro ennaku zizokutana mu kufa mu muliro bannange tunywere eri omwadamu naluseka mulaga kalima wendi naye nga wallahi ngekinize kiri ekikufanyigira omuliro nga kyasigawo kyukka kati okubeera nga essaawa eno tulwana bwolaba ng'osaba Allah nga bayi Allah sina kyakulya n'okola kirugolangira enjala ekutte nakyo kikutte kitegeeza nti kyali question mark ekitabo taba imtihani kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ati a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim afa hasiba an-nas ayutraku ay yaqulu amanna la yaftanun toloza ati buli omuli amazabi n'amaja eliyaba liwali nga Allah yamuteeka mu kugezesebwa guluva n'olwatu ne imani nyingi ngaina kaseera Allah bw'anaatuukaawo Allah n'abaana bagagulumikiza n'awangula Allah ajja kumuta gundi kyeyaba yagenda mu nnyanja soka teyagenda mu nnyanja yayita mpegeza omungu n'amuwanguza ekyovala kye mbagambye nno Allah subhanahu olaba nga tuvudde mu nnaku z'amagafira naye olaba Allah subhanahu wa ta'ala olaba seeno embeera mwene mpulyako raha mpulyaku eddembe ddala ddala wendi kati mpulya ebyabinwa mubiri bisirikiriddemu oba bigenze mu maaso naye bwolaba nga ogenze mu maaso oleka nga embeera ekyekutte manya essaawa katika nikaseera ennaku zetuyingiddemu zibaga etiku minan naari kutte abaana ddala kubeera bava mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala ate abaana kubanga eriyo nabbi hadisi nyingi zitwaga nti Allah eri abaana Adamu nga bo bali musimu batambula naye ngaekibaganya oyingira omuliro kufa n'abalala batambula mu musimu ngekibaganya okuyingira ejjana kufa ekitukutte kimutu yekyo kama Allah subhanahu tubagambye tikatunga tugenze mu nnaku zino ezokubeera abantu abatu okubeera bava mu muliro kyova nti abasinga obungi bonna buli omu okola ijtihadi olayika onyiikira olayika nga olaba waweefunira wawafuna ngaera bakugamba nti oloddi wali batunda ttaka wali bagamba za myoga wano bakola ki nokeza kulayika nga mulimu wegala okere nkola ki olaba bagagga tebeebaka era nobaza noga wali njagala ndowooza olaba wali baneetaaga obudde bwe buti njagenda olunaku bwe luti ndabe bwentayiza olaba kati kiva kyogamba kati nga bwe tutayiza riziki maali nafuna ya halali netali ya halali bonna nebagitayiza era nabbi naye yagamba yatala nnasi zamaani omuntu genda okugira ekintu yagamba nabbi yagerako naga nti waliwo ekiseera ekigenda otuukira umma yange abantu bajjenga la yubalu lmaru madamu atafaayo ma ukhidha minhu byafuna bijjewa amina alhalali amina alharam halali wa haram kola tubeera kumbere nabanga halali na haram tutwawula banne kati ngaffe abasiraamu n'abatali basiraamu bajja nategeera tumanya nno kino kikono tuli weewo tetukola n'abalala bajja tugoberera naye tubeera n'abasiraamu naye ffe twenyigidde mu kukola ate ebikyamu Allah bye yagaana ani edunia Mungu anasiza kukimu bagissemu salama emirembe naye tubaganda baffe abali abatuwuliriza ennaku zitulimu kati essaawa ey'olwaleero zitulimu omwezi gwa Ramadaan za itiku minan naar Allah okubeera nga ate abadamu okubeera bava mu muliro mukuta Allah abadamu okubeera bava mu muliro kati mulimu ebyokuyiga bingi byetulina okukola tuleka nga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga rahiman Allah musaasizi nnyo musaasizi asaasira abaana Adamu ye Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira tolina kitonde ekyo kigezaako kubanga ffe abaana Adamu usanga omusajja omwana ali anva ajja kuza kilo ya nyama nomwana alidde ku kasafu kwe kati namusima kiboko 10 noka astagfirullah nomugamba hagu nakuliwe oti wagenda nokola kino bba oba noyenda Mungu yakuba mmeka atula singa twali tuzifunirawo yobu kyakoze astagfirullah lazima kyobula bakadde bange bagamba baba tugamba twenenye tukotya mpaka abagenda bange byakusanga nojja kusanga omwana Adamu wallahi shariye bakubanga yali efuga Uganda wano la ilaha illa Allah eresene bagamba nti akala abantu bonna batukudde kati bwe mwajja yeyange ngaba badini zimu ziko nizijano nakola bwe nti oyinza okugamba astagfirullah niseeka mulangira ne gundi tulaba bakadde bange bagamba ennaku za kwenenya buli omu kye bwakola wenenye mukwenenya kuwenenya okwo nga wenenya ngugamba Allah kinnakola Mungu nsonyiwa Mungu sijja kukiddamu ate Mungu nyweza omutima gwange mbere nga sijja mukukikola nebe kukiddira kubanga ogamba yenga nzijinye nga nkiddamu nti angoyogereyo tubabyogera nga nkiddamu gamba Allah gwolungamya Mungu kusaba nsonyiwa kinnakola Mungu ate nyweza
nemekujja kubeera nga akikola Allah gwoyina okunwanirira nsina kyendi laga Allah nti oli muddu we ddala muddu ddala yalina obusobozi tulina busobozi oluusi twagala okwewa obuyinza nokuoza nti tubisobola ate nga tolina gyogera biso naye ekyo baganda baffe kyova tugenze tugamba nti kati leero nga tuludde twagenda kukuma eryasooka tulabirizzeeko olaba Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhani we yayingira naggala emiryango gy'omuliro omulugala emiryango gy'omuliro ebbugu nerigwa mu nsi ensi waneetereera nolaba baali abakambwe bakyuka oyinza nokuza ni gavumenti ezikyafuga mu nsi muno nezifuga lwitwawulyanga Ukraine ekozebwe eti naye seeno byakendera Mungu ensi yakisaamu ki salamu erimu emirembe oluvannyuma ki Allah subhanahu z'abasiraamu eziba mu ntalo ne basiiringamuko okujjako bano bakadde baffe bali wana Palestine tusaba Mungu abataasa bakadde baffe abo Mungu abataase naye nga tulina essuubi Allah ajja kubataasa aye tomanya rahma ya Ramadhan kyali kisingakaawo n'olwokuba nti omwezi gwa Ramadhan weguli Mungu n'abeera nga nekinesi nekime kwali tutwali bitegedde bali badde bakola ne babulira eyo naye olabanga munnabwe nyini ate bayabalwanyisa tenyinja ku telefoni nakolaki nagana anekisusse kati olabanga mu bakadde bange nti tuli mu nnaku zino omuliro gwaggalwawo ejjana yaggulwa kati kiri gyoli babul janna maftuh abwabul janna maftuh kullu man yuridu an yadkhulu buli ayagala okuyingira kolaki yingira atayagala kiri gyoli oba dini obusabe yagaita la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha man 'amila salihan falinafsihi waliwo aliawo yeebuuza tugeze olengera abantu abayingidde ejjana gwe balingirizaako wano booti obalabako sembula naawe koleki obeere osemberera olujja ate naawe oyingire obeera nga oli muganda waffe baganda baffe bangi abatali basiraamu naye nga bagaba basiibira ku basiraamu bwolabanga badde osibyako neosobola okusibya olunaku olwo awulira atya kati olaba nti emisaamu naye asiibye kati gwe omusiraamu atasiibye kati wekibeera bwe kityo kati naffe muganda waffe oyo atusibiddeko ate kati yingirira ddala ojje mirembe myerere gye giri ene waffe ate bw'ayingira abanga mwana muto tolina kyewakola kyonna Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukunaazaako buli kamu konna kakona bwekityo baganda baffe mikwano gyaffe batulaba nga tuyingira ennaku zino 19 mu mwezi gwa Ramadhan nga tuzirimu essaawa ya leero tugezeeko nnyo si kusaaga kubanga olwaleero ntambula kamu mina nnasi omeka mu bantu abaliwo mu kizibu ekyakku esenga batahta thara tabakiza kutuwa ku kino kati naawe lwana nnyo omanyi nti okyensi ate nga abamu bagenda nga tetukyabajjukira ekyogera kituufu emyaka nga beebase mu ttaka babeerabira nebazikula ettaka bayina ne kabuli nebazitendawo naye nga olaba nti ate mulimu Allah byatwala nga te olw'ebirungi byakolera obusiraamu kati Allah subhanahu wa ta'ala Mungu atusaze va nabbi twagambye nabbi sallallahu alaihi wasallam muimbi yagamba kwa Aisha hadisi nda yagamba ta idha dakhala akhir ayyam min Ramadan bwezayingirange ennaku esemba y'omwezi gwa Ramadan nabbi sallallahu alaihi wasallam yongera kunyweza enkuli bagamba yanyweza ngegundi ekutuye najinyweza kiki bategeeza okunyweza nabeeranga okubeera n'abakyala tekiri haramu naye nabeeranga yagamba abakyala bange bamanyi nabeeranga yaddanga mu muzikiti nabeera ku adhikari nanywera paka n'okunyweza gwaho ng'abeera mu muzikiti hatta yatawaffahu Allah awatu kwa Aisha watugamba nti yakola itikafu paka Mungu we yamutwala n'amutta thumma ba'dahu oluvannyuma lw'okubeera nga yafa ne bakazi be n'okulannyuma tekokola itikafu nga bazikolera ki fi buyutihinna mu nnyumba zaabwe kibo gye bazikola nti omukyala ye akira okukola itikafu mu nnyumba ye gyabeera akola ibada sibaga nti ibada yakudda ku masimu ku kyatinga olwokuba nawudde mu kasonda bwoti otudde awo naye ku kyatinga ng'oli ku itikafu itikafu obeera ku adhikari ngenda kujja tujogereko kubanga itikafu ngazi bwe mutugamba itikafu mwagala tugendeyo tukwata ku simu yo tokola ki tugenda kudda twongera okubeeraziizamu kubanga tujogerako abamu tebagitagifunamu na mugaso gwayo buli ki tugenda kubawo ekitundu ekyokubiri twongera okubeera ntugasiya okusinza kuseka awo yatekedde era kyaza tukomawo zentono nnyo naye katuwumulemu katono nnyo ate tubeere nga tukomawo twongere okubeera tuyiga akkiriza omulungi akkiriza ate era tubenga tukyali wamu tukyayiga ffenna
mbebaze okubeera nti okkiriza n'ogumiikiriza tubeere nga tubaako kyetuyiga tukyali program Ramadan special program yaffe eno alhamdulillah Allah tumwebaza obusobozi bwatuwaddeko netubeera nga tusobola okubeera nga naffe tulimu abo basobozesa okuba nti tubaako kyetubajjukanyako oba n'okuyigiriza abantu wabula program eno mbajjukiza nti akaseera ka Ramadan nekanaggwako program zaffe ate zongera okubeera nti zinomalizinga mukkirize tukyalina Sheikh Kalema Nuhu okubeera nti twejjukanya lunaku zino 10 zetulimu enam Sheikh tukomye tugamba itikafu yensonga tubulye ku itikafu tulabe itikafu olwaleero itikafu ebirungi ebiri mu nnaku zino nti omuntu Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti omuntu abamu bagenda babeera nga bagenda mugenda bagamba itikafu Nabbi yagambye emizikiti 3 Masjid al-Haram Masjid Nabi Masjid Nabawi Masjid al-Aqsa ebiseera ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam twatutudde byawandiikibwa tewali hadisi Nabbi gyawandika n'agamba nti amizikiti tetulangayo tuwe butya bwekolebwa naali agirowoozako gigendamu kikyalowooza kyalina okukola tugende itikafu eno ekigenderwa mu yo kubeera nga omwana Adamu ogenda kubeera nga osirika olowooze ku ddiini yo okulowooza ku ddiini kyebategeeza ogenda oyongera okubeera nga wejjusa kwebwakola ogambe ayi Allah ekituufu nakola bingi okole adhikari mubiziyada mukola mukwongera bwongezi Allah ngo yabeera nga tugamba nti wadhakirina Allah kathiran wadhakirat Allah yayogera tugamba nti bandaga n'abo batenda Allah olutenda abasajja olidde oli tusaala ne Allah agenda gajjamu abana nagamba nti wadhakirina Allah kathiran wadhakirat nafe tumanyi ekyo waliwo omuntu akusukako omuntu akusukako tukola bati ekyokola waliwo akisukako kino nkikola naye gundi ansingako kati wacha katwebuuze bwe kiba nti nno oli akusinga Qur'ani essaawa eno bw'ogamba nti kangende mu muzikiti wallahi sheewu marujali kituufu ansinga Qur'ani sirina ssente kamwegere bwegayirize tuterenga fe tugenda tuwensirikira mu muzikiti ninga ngeze kuyiga Qur'ani itikafu yange neberaga eddiya yayo ebidde ku Qur'ani okwensirikidde kubeera nga nikola ki kubeera nga ngeze kuyigiza Qur'ani bingi wana balwadise Nabbi jagenda atugamba nti inna awla nnasi bi yawma alqiyama aktharukum alayhi salati abasinga okunsalira genda mu muzikiti salira omubaka sallallahu alaihi wasallam beera osalira omubaka ensala z'omubaka nyingi nnyo zabika byanjawulo buli kitegeeza nti kitenda omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tekimusussa kukumulya kuyingira mu buyinza bwa Mungu kuba omubaka aliko hududu Allah yina yogera naga ati waman yutii rasula fakad ataa Allah ate oyo yenna agondera omubaka abagondedde ekyobola baganda bange bagamba nti tugenda mu itikafu eno ogenze kugituulamu bw'obeera nga otudde amateeka gayo agamu agaliwo si kubeera nga okola ki kubeera nga wagenze mu kubeera nga osinza Allah ate n'obeera nga tisidabaganaga mutugenda amasimu gammwe bajja kwako n'ensonga ez'amaanyi nga bakukubira bukubizi so si bino yakudda kugamba gundi yakoze atya ate oli muziki ate mugeyeza ate mukola otya abannange bwe tugenda kugamba tutudde kugamba kola adhikari na kubeera nga twongera okubeera nga twongera ku tasbihati kusinza Allah kubeera byokola okwongera ku mpeera zo Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tumusaba abantu bangi bannange waliwo ebintu bingi bitwemu okutegeera omuntu abeerawo bwadaga nti gundi imukusaalika ekiro naye imukusaala ekiro waimukusaala ekiro mana tibyesadde nfunye eki buli akuza nga byesadde nfunye eki nze ndaba nyongera kusaala nyongera kukola ki nyongera kubonaabona nyongera kubonaabona nsaala nyongera kubonaabona ekyo kyobuuza tekibeera wakati wa seeka naawe kiri wakati wo ne Allah yasinga okutegeera gwe wenyini gwoyina okusooka ne weebuuza yes ngenda n'ensaala embwezi ensaala ddala kituufu ziri mu weebuuze ddala okuva ku ngulugo lusooka ku mubiri munda eri bwira bwe tumaliriza okwetunulamu bwe tutyo tetukitwala nti kubanga nga bwe tugamba nti eri asaba
Allah atekayo emiryango gibe esatu. So kati n'ebyo byonna tulina obiteeka. Ky'olaba nti ekyo kye badde ogamba bw'omala okulaba nga wenna oteredde bulungi n'olaba nga sirina question mark. Okusina kukumatira kukumatidde. Yes, because ye Allah asinga otumanya. Era bwe weetolola. Era manya bw'olaba nga osinza nnyo Mungu n'abanga beera ekyekutemanya Mungu akwagala nnyo. Kubanga bagamba ng'obwolaba bannabbi Allah bye yasinga okugezesa okusinga ffe aba bulijjo nti Allah gw'ayagadde amugezesa amugezesa ekigezo ky'agezesezza bw'okiyita owangudde bwekikulemerera kane wekyo bakadde bange abali eyo olwaliro mwetikaafu oba mukubeera nga tuli mu mulyango okubeera nga tukola ibadaati okubeera nga tulowooza ku Mungu tumanya Allah subhanahu wa ta'ala yeesimaze omwaka mulamba nkola kino nabbi lwaki yasonyiwa ebyakulembera ayi n'abeera nga yabeera nga anywera muzi n'abeeramu n'akola ibadaati ulajja gamba seeka nze munnange seeka bula kunkeera kununya ssente kati twe muziki n'akola ki era amadde nga nange tukubuuza oli akubuuza seeka ati abantu bange tebaali nedda bannange twatwogera byetwogera buli ibada gy'ogenda okukola manya sooba okyobosobola okunoonyeza mu busiraamu mu ddiini yaffe y'obusiraamu oba mu sharia ibada gye ngenda okukola eno tenkosanga nze kubanga olwokyoga okifunamu empeera for instance omuntu agenda n'emirya nemugenda mutalawe kusatalawe n'asoma ejjuzu nnamba nga tebuuza ku mabega nti bannaye kusoma ekituukawa ye olwokuba yasoma takoowa omuntu n'asala talawe natuka okuyimira kumubwe nageramu bw'ati natuka okuwetamuko bw'ati nokola Allahumma salli waliwo abeera ku kisenge n'akyesirawo naza kusenge nebagamba nti bwetubeera mbali amu abaakenguka abalwadde batasera ku ntebe oli ne yeebaka n'afuluuta emutuka n'okugenda ku biyungu ebirala ebi baganda bange ebiseera ebisinga obungi yenna ayagala okuwanvu ensola kazibe za sunna sooka weebuuze amumabano bootwala bano laba naye ku muzikiti ogumu mabegako nga mabegako oli yaleeta kunuutu nga tagambe bantu be wandibadde otugamba ndowooza owulidde sheekha agambye wuno oli yaleeta kunuutu nga tatugambye tegeeta kunuutu twasebuga seekambe twabaze eddeka agenda kusoma ikhilaasu nanansi tumale subuhi egwe subuhi eberenge bawe yasema bali mu kunuutu basa bali kusubuhi bagala basajja abatudde kunuutu agisomye atasi bagwawo yayo bakwa kekendeka 15 nasinganisa azumede swala tubula nti ebiseera ebisinga obungi buno obusiraamu bwaffe inna ddiina yusra ene ddiini nyangu nabbi walawe yagamba wala yushadda ahada illa ghalabahu yaga inna hadha ddiini matini ate nyangu ene egamba yusra ene endala egamba inna hadha ddiini matini ene ddiini biwandiiko ate nywevu wala yushada ahada illa ghalabahu teri ajeekaluza buli omwe mukunda ku ttaka kyobola buli ayefudde nnyo owa imaani nga gyokola okikola kulaga bantu omaliriza oswadde mu bantu kubanga omaze okugamba nti omaze okutegeeza nti bannaye temulimba bagenda kusanga gwezaddeko oli mu kulimba oli mulimba asooka ate okuwera ate oswala mubyo nakyo bakadde baffe nga tuli mu nnaku zitulimu nga tumaliriza omusomo gwaffe ogwolwaleero abatulabye tubeebaza nnyo okubeera mubadde nga mwewadde nobeera mutuwuliriza era tusaba Allah ate temukoowa mugende masoma program zibeera za buli lunaku temugobeera tubasihawundo baana mugobeera amanyi bonna mweyongere okuyiga eddiini yammwe buli woyiga oddiini yo oba tekyali akulamula go baweeramula Edwagame nti nebo otatwala byonna okukyoliza mu kimu kiina kyekigatta kugatta ku bulamu bwo nawe ojjo kisinga bwe kiri kyobola bati zinaku zitulimu ezisembayo mwezi naku zitulimu mwezi 10 erisembayo mwezi gwa Ramadhan tulimu essaawa ya leero mulimu Allah kyero yagamba yabeera nga n'agamba nti mulimu Lailatul Qadr kati essaawa yayo tugera ekaseera kano kugamba itikafu byonna bigendera okwo Lailatul Qadr mweri okubeera nga tunoonya ekyo kibabudde bwakiro ekisinga okuba ekyebbeeyi mu bulamu bw'edduniya bwonna ekya Lailatul Qadr nga ne mu nnaku zonna ennaku ezituula muno mu nsi olunaku lusuukwera ebbeeyi mu nnaku zonna olunaku lwa Arafa olunaku lwa Arafa mu mwaka gwonna olunaku lwa ebbeeyi mu mwaka mulamba ate olunaku lusuukwera ebbeeyi mu mwezi mu wiiki buli lunaku buli wiiki olunaku lwa Juma kanga agendanga fadala ebintu okusiza kujje kukumanya kwe ku hikima gyalina ku kintu ekyo kandi nayo kivula nti ekirisinga okuba ekyebbeeyi
kiri munaku zisembayo kyo kulaba nabbi yabeera nga abeera mu muzikiti ne sababu nezi musababu nuzulu eziri mu kireke lwaki Allah yabeera nga akyogera nnyo kubanga fi unzila fi alqur'ani mwe mwakira mu nyinyi qur'an neva ku lawhil mahfuz kulwawo bagikumirako ne bagiyita ku tukulo ebisooka nebeera nga Jibril yajijjanga ne mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati n'okyo baganda bange nti nemuzi mwe era mu nsonga zimwe zigamba izo wakibogera ku kiritono kadiri nabbi mwe yanyumiza yanyumiza abasababe bamubuuza ku bani Israila omusajja ayalwana emyaka 10 basaba myaka 10 sajja alwana emyaka 10 ne beewuunya nnyo oyo ibada gye yakola tugenda kula byaffe emyaka 10 nti nsavinze ame for 100 years. Yes, nayo emyaka 10 omusajja ali mu bantu baga ya rabbana oyani ali muvuganya baga abamanya baga masabu nuzulu Allah nena ruganda abayitede kyo kyatulukaddu khairun min alfi shahri kisinga emyaka lujja kulaki omuntu akikutte n'abeera nga kisisinkanye Allah subhanahu wa ta'ala natulaga tugamba nti ibada gy'omugira ekyo ovolaba abamu babitegeera tuwadde basajja abeera abawarabu bonga ezino ennaku ezisembayo bw'osanga abasoma eddiini yamu babeera banywevu nnyo so singa wane waffe mu nsi zino ezaffe batalimu abatuwuliriza abatulaba era abatulaba obulungi n'abagobera bitusomesa mwe nga temuliimu abalala bozi ennaku ate bwe zigenda nga zeeyongera baatebye okusaba bagwamu bakendeera ibada abali asoma Qur'ani ng'asoma kanakakide kalimu abiri ate yalibadde kakaliosigaza kikumi nga kusobozesa olaba bwoba omalako kakyembaga abakadde bafa batuwulirizeeyo Lailatul Qadr nabbi Allah kyabeera nga tugamba nti inna anzalnahu fi lailatil qadr timazima Qur'ani so mukibu kino mukire kya Lailatul Qadr kubaito yake mukibu kya Lailatul Qadr ekireke ekyokugera ate Allah subhanahu wa ta'ala gwawa nabeera nga akikwasizza Mungu abeera nga amusangula ku byonna byakola oluvannyuma lw'okubeera nga yeeninyiza nga Allah ansonyiwa Mungu n'abikuggyako oluvannyuma lw'okubeera nga abikuggyeko Allah subhanahu wa ta'ala n'atakumuuku Allahu jalla wa ala n'akuwandako ibada ya myaka 10 khairun min alfi yagamba nti ibada gyokoleddemu esinga omuntu wangadde emyaka 10 ibada gyofunyamu Allah empeereza kitegeeza tekomaawo emyezi khairu min alfi shahr esingako kitegeeza n'ekipimo kyennyini Allah yatuwa example Allah yaki kisingako kati Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera Allah bwe yali n'atugamba nti ekiro ekyo omuntu yenna bw'aba akisanze n'atulaga bawulabu babala bagamba nti empeera zaafuna omuntu bamu bagamba nti Allah kuwaneka emyaka ibada ya miaka 83 kati sesi ya umaruno na chali mfuka mutumbula kalefu kati Allah nagamba nti amuwadde seno emirimu emirungi gya myaka 83 tukize mu ndeffe byolwayo ne bagandi seno seka umaru abadde ajabudde bwana akyasomesa ne bagamba nti mukulu amukubidde amugambe amutedde ku account bilioni za dola 3 mudde mulaba ano ngasomesa wasimu kumikiriza tadda mukulabika nayo baganda bangi ne hadisi emu gye njagala ngatumaliza nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ayogera yagamba yenna abakwasiza ekiro kino ekya Lailatul Qadr agamba ati tubeere agamba ati kagamba nti ekirimu nti ayagala okukikwasa tobeera nga olondamu nti 21 kuba nabbi yalaga 21 23 25 27 29 kati awozijja kati omugezi nga nabbi yatoka kati mugezi atusinga ye yazite zonna yazeba kanga muzi yazibera mu muzikiti yatayiza nabera kwegamba mwadamu kiraga nti nno twalina wogamba nti kyampiseeko nafu wabanga oli yasonyiwe ebyasoka n'ebyasembayo yazitayiza ate abasobe kiro na bisana mana Mungu atusasire misana na kiro buli sawa kandi bishoboka kadde bange tinabbi sallallahu alaihi wasallam yagiza na salira mulaka 2 mukirena abenanga waki atisimuka bukiro salira 2 lakezo 2 ngosomera al-Fatiha usubiri mu ikhlas nenga atise mu yasome gamba nti asma al-Fatiha omulundi gumu buliraka nasomera ko ikhlas musanvu namani lako yumi nasoma al-Fatiha nasoma ko ikhlas musanvu wakula dadu musanvu so gwamali wa nasa swala batatu swala tuli muswala mwasala eswala osadi asala laka 2
mu binaku zisilimu zesembo biro bisembo binosala no gyosala kabiri Allah nakusala kilo zima ngusali mchiro kya Lailatul Qadr no bera musali de no musali nga bulida ka usuma ikhlas birundi musanvu al-Fatiha muso ikhlas ojinawe birundi musanvu to byogera bitu batukola obo tuwekizambo byenjogera nabbi byogera mu hadith okay byogera mu daga tulika sageza na asala kabiri mu kiro kya Lailatul Qadr la kezo bili nga bila kasomera ka al-Fatiha ne ikhlas musanvu wallahi musanvu nabi sallallahu alaihi wasallam anaga vanatu nasoma tayyatu amazo kusada ila tuwasala bisola bwebera na wastaghfirullah 70 marra na bera nga astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam no emirundi nsavu nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam Allah kusoyo ne bakola ne bakaddeho nga otebye ekireekyo Lailatul Qadr kati nze nganze zinazo zikyekola buli kiro nkola ki musolaza ezensala ekiro ezo la kabiri zo zisomera mu nsala mu ate ezebbi oga oli asituka no soma al-Fatiha mundu nuko libiyunge bidachi bigena maso ngabo ganti Allah kuli muso kusala no soma al-Fatiha jase chao kanye konti ikhlasu kidamu birundi musanvu buliraka muswala muswala kan normalan no ikhlasu ikula madu ujidamu birundi al-Fatiha no ikhlasu kidamu birundi musanvu normala kulu wallahu no jimala kufuwan ahad no jidamu kufuwan no damu kusatu no jidamu no gokona no kusa birundi musanvu au no genda ku mavivi no genda pa kutaka no vayo kutaka ila kesoke no jimaliza nanga bigwayo negwa no mbi okwirya damu kola ki yani osoma bwotu oluvanyuma bwomaliza okusoma bwotu no seswande gono tukakusalamu twasalamu mumaze okutuma tayyatu bubaza no tula bujini goswadde no kolewo istighfar astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi eyo nayo hadisi weri nati waliwo neri nabi sallallahu Aisha jabera nga abuza nabi sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tusinga iyo kya alukadi tugambe tutya nabi namugamba Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa fa'fu anni ubera weka gamba ay Allah gwe musonyi yagala nnyo okusonyiwa Mungu nsonyiwa adikai tujugira nini situjuka jiddinga lugha Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni tujiddinga nenyazi kaliyo kati nabi yatugire neri hadisi endala tuve bituva kusoma hadisi mpitirivu zo kusoma ezili ate au topic yeyo nyingi je zili awo nabi sallallahu alaihi wasallam ayogera ko kyo muntu abena nga akuze bwati tukyevola nti omuntu agenda va mu Ramadhan nga yenna mu bwevu yeye nabigenda okudda mu Allah wabuwi tusabire mwezi Mungu atuwere mwezi gwa Ramadhan ate tusabe Allah subhanahu wa ta'ala bitwa tuvudde mwezi gwa Ramadhan Mungu atukuse ku Ramadhan zidda kate mpitirivu osabanyo Allah kubanga bobera goti musa Allah mazisa ku Ramadhan togamba Allah okusaba Allah obutuba omugezi ugosa bakaba ay Allah ngera wera nubayine mitwala asatu bali milioni 10 yatogamba tolinda zikwewo rwanda tekongera ko hechivuji bagamba ati masha Allah ngabakadde bafabali baganda fatuliriza katuli mu tuyiga ku mwezi gwa Ramadhan guli kebi tubinje tusabe malayo kati gwoizo gamba haseke ngabagenda babijjawa ebiga tulaje bikita mugezi kirwano nero nako ngachibikula kwala gando ayagala iri mweyo ujja tukashewo malu ajja kula gita buje kiri tugwe wesoma okusoma nawe ujje wesokola ki wesomere jemo bujulizi wenye wejirimo bujulizi oleke nkola ki leke ngobera mu nyevu nnyo kumati Allah wayagamba ati wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr agamba ekirecho kumanchi bya kiwanvu nze kakasa oyatali addaku alabika gwa ukiyitako kubanga ekirecho abamanya mbaga kitali okuva enyuma lwebeera ng'egudde kati oba wasalira ishayi nosala etaraweeh nogamba ate noddamu nosalako n'ekiro noga nti oyizovira ekiro ekikkira ku malaika bali Allah zikka malaika zikka muziziba nga zitambula mu bitonde nga zigamba salaamu mirembe paka hiya hatta matla'il fajr okutuuka fajiri bekola ki bweyingirawo nogati kuna sene chubaganda bangi kireo kiba kya mirembe era ekiricho balamba baine ebirabika mu kitecho Lailatul Qadr tekiga mati ogenda kugira ngabe takwade batu gamba Lailatul Qadr tula buti madaki sikutura wajirinda sikujirinda Lailatul Qadr laili kitegeza kiro kadri kitegeza kugera kati gwalida kiro no kugera ikiki gali manya ne ekitwino kukola kiri kimu kubeera mu kusinza kusaba Allah abantu tusinze ko Allah tusinze Allah usinza tuberenga tuje tukambasuka Allah nga tusinye Mungu aberenga atwa ejjane Allah yitegekera mmwe
Allah bwe yatendejjana yagamba mulimu abakyala lam yatmithunna insu wala jan tebakwatibwa abakyala bali mu jjana tebakwatibwa yadde jjini yadde omusajja tewaliwo omuntu yenna ajaba kuteku bwati kati yonna Allah atekera abantu bakiro kya mubaka Muhammad lwaki okyogera ku basajja nti omusajja muvaakani muleka bakyala mu mwaka nogera mukuwa nesigala mukulamu oti siwoni kikufaako omusalo sanza ali bwerere bwati n'omuntu muwulira naye nga wasiibye omutabani wasiibye nga tekoleseeyo kati Allah twatutunulira oyo eri mu jjeri gwe batakwatanga nako yadde omuntu kali wejjinni terimukwatangako Allah bateekera kumwe kandi Allah bateekera kuti batugidde abantu abo nejjana ebirungi ebikirimu bingi nnyo ejjana tugirwanirire nnyo tubeere nga tumanya obeere mu nsinga owangala nga totya kufa wabula oweebuuza wendifiira ngenda fiira kuki kibuuti okufako tteeka wabula ogambe wendifiira Allah subhanahu wa ta'ala Allah wosaba Allah mgaye Allah webangu ujja munsi muno nzigirako mulamu obusingo obunyenfe singo obulungi ku mirimu gisingo obulungi abasajja basabanga nasabanga Allah wontwalanga ndi muswala Allah wontwalanga ndi nawudhu utane bwelakera batugera kulwana kula butia utajja kufa nebona alwana oyitawa okufa ku hakku kwa mazima kuino kusanga oli mukorofa oli mumpuku wansi oli munyonyi oli mazzi wonna oli Allah yakwenda kujone bicho bakadde baffe tumaliriza gundi affe olwairo insha Allah nga mbagaliza ennaku zino okubeera nga zibasanga nga namwe muli nga muzeetege nga muzenyigire nnyo zibeere nga Allah tufune ebirungi ebizirimu tubeere nga naffe tubitwala kubanga lwaki tubitwala Allah yagamba fiha yufraku kullu amrin hakim mu nnaku zitulimu olwaleero ebyakolebwa mu kiro ky'ekumi mwezi gwa Shaban bwe bigenda okubeera nga bitandika okulamula ebadde biramula omwaka oguwedde budget enkadde ekoma kula tulukadiri kati tudda ku budget egenda tutandika mpya tomanye egenda kusanga ku kibi na busabye Mungu tusabe nnyo Allah omwana Adamu asabira mu kiro ekyo edduwa zibeera mustajaba twasoma ebintu byetutenga tusoma katugezeeko nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kutuzana watu wadde tomanya bulungi okuba omulundi obusebye obudde mu Ramadhani Allah bwana tulisose okudaba okwera batunamu okusingana mwezi gwa Ramadhani nga kukyali konja tujja kwongera mu maaso kwera tugenda mu maaso n'okwera twongera okunnyonnyoka kyovula abakadde batu tutudde na bono twagala kuvaawo naye olwobudde butusalako ne butugobola okuba nti kulaki naye nga iri mu jonga zibito saba Allah akkirize mu abakisinga obulungi nga tumaliza nzirayo wali ku itikafu oli omuntu asobola okugenda emisana n'akola ekiro n'agenda itikafu ye Allahu akbar itikafu ne wogamba wadde sawa mujigeze kula itikafu ebikola itikafu yote sibyaki ne woganda mbadde semba ngene bere ku Mungu wangu oyo ne itikafu ina kubera masjid bwisi bukoliriwe uwo itikafu okusinza ku biwandiko ebiwandiko ebitegezebwa Aisha atugamba nabbi yagituliranga mu muzikiti yalinga emizikiti ngetuli wa muzikiti okujjako abakyala bo balina kutuulira wakati ogamba ojja kuva eno imaani yogaye seeka yatugambye itikafu muziki nedda abakyala ya mu mayumba gaabwe gye bagituulira gwodda waino maze okukola emirimu gyo omala okukola emirimu gyo n'okolaki n'obeera kolaki n'obeera ng'otuula n'otandika okusoma kwa adhikaari subhanallah walhamdulillah wala zomanyi okubeera ng'otambula n'obeera ng'osaba ayalozo astaghfirullah obadogaba allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Mungu yagala nnyo okusonyiwa mazibu muslimu Allah kusaba Allah obeere ng'osonyiwa ebigambo bidinga Allah nsonyiwa byotamanyi wala mu byogero olugano ayi Allah nsonyiwa Mungu kiddinga na mirundi 10 emirundi miti wanda bisola bawaga yakolanga istighfar buli lunaku nadi semwe egamba yakola mirundi yakolanga istighfar 7 kutuka mu 7 emu negamba yakolanga istighfar bwo yasanga Allah nsonyiwa mirundi 10 nga nabiti yanne mazambi yakola kati fuloero fata fananga butuli twabaye tukula mirundi emeka obera ne wano nomanyi cyo nujidako kola chokola bagambi tutubeera mu nnaku zino tugezeeko nnyo wotudde osabe Allah nsonyiwa Mungu mpakiro tokoma kwa nti Allah nsonyiwa Allah msecho fulaji wobosaba Allah chofula tujagala kusaba Allah kintu tukulembe abo tuba tutufuna obujuzo va ku Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yabula sabagamba wasaba Allah yamugamba yabelanga amugamba yayogera ngamba qala rabbi Sulaiman yagamba wangu mulezi wange ghafirli nsonyiwa Mungu nsonyiwa wahabu li mulka olubanya okusuya Mungu ntonera obufuzi la yambagi ahad nga tebudwanira mu kitonde kyonna mutendena membali ufanye malanga innaka antal wahhab
Mungu gwabo tonyasinga abatonda abagaba katulaba ntu olaba nti nno bw'osaba Allah musabe ne yaqini wakasa ti Allah bimusaba agenda bimpa musabe ng'okakasa by'omusaba kyokka nabbi yagamba tugamba olwo nabbi sallallahu alayhi yagamba inna Allah la yatakabbalu du'a man kana kalbahu ghafila lahu. Allah tayanukula du'a ya muntu yenna amusabanga nga yavu gyali saba Allah muli mumativu nti Allah ajja kumpa beera musaba Allah denguzo tadde ku Mungu omanyi Allah bugwe sibasikula bagondaba omanyi byenye kola nsimanyi Allah subhanahu wa ta'ala omanyi okusinga bwe nemanyi nga twayogedde Allah usaba ompe kino Mungu mmalya kino mwoine kikutawanya kikwata Allah subhanahu wa ta'ala mwesubanga ndi itikafu ne woga kutula tebaganya nti olina kutula nako 10 zonna oba kutula misana kiro asobodde osobola kikola kubanga Allah yakuwa waterera alaba nti ali bise uli bise gamba nti nga bwe twayogera ku tarawih bwe bekuyiseyo ku muzikiti gusala ukayisha mwana kusala kazo sobodde kusala ukaiti Allah ibali tarawih esadde ngira nabi kwa nabi yakisalanga wakabwe yani bajibala tarawih so olio wa itikafu tayakaddeko akaddeko nako bofunye sana kumala tarawih noganzi kasigale ko mpaka saa kasiko kusabirenga sala paka saa mukaba nobano wemisana nogamba anze munako emisana bwena mala zuri nja kusala nga isawa yange emu eyo ndibadde yakwera muzikunywera nga nsukula nsala busaze okusoma ku Qur'ani obanga nakyokola kubanga kitegeza itikafu kola mirungi basi nsubira nti tuyina kyetujemu alhamdulillah kyetunize kirizo okugamba obusemba ate otusibule alhamdulillah bakadde bange kunaba tulaba abulabe gyemuli mbebaza enkisoka mbebaza nnyo okubeera mubadde okubeera mutubeera mutulaba n'okubeera mutuwuliriza kyensaba ekisinga okuba ekyebbeeyi bitogedde ebiera bingi nene kwata mukakibe kigambo kimu okikolereko tisigambe nti bina bikwata obiyole asobodde biyole atasobodde kwata ko kyosobodde tova okubeera twakyo tudde jawo biri ebira birike obere ngofunyemo obere ngola kyofunyeko ikijja kwa naffe kikola ki naffe ngaffe tujja kwa tufunamu kubanga nabbega mandala alkhairi kafa'ilihi oyo inalagira omuntu okubeera nga akola ekirungi empeera zafuna okulagira nawe zofunamu lagidde ate mutusene kwa namu abataliwo nabwe kyo bagadde bangwe nabatulaba batumidde nnyo nga sawuddemu batata mubani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwebaza gowena kiriza tambula fenno olunaku olwaleero nkakasa bwobanga ogobedde program eno gyetandikidde olina kyosobodde opikingamu jjamu kyojjeemu ebisigadde bireke wabula Allah gwasobozesa byonna nobitwala alhamdulillah gwe kyojjeemu kyofunyeemu nga kyamakulu nnyo kitwale ate era okigoberere tujja kubeera nga inshallah kitugasa ate okutuuka tunasinkana ate okubeera ntujjukanya mbadde mwalusinkayi mbadde Nadia Muhammad ku kamera mukkirize tusinkana olunaku lw'enkya ate era nga tubako kituyigiriza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.